nyina we mbadde mpitolina tuga nti Kristo gwawadde obulamu ningali Yesu awa obulamu. Olumu nkeme okwagala oba okubabuuza nti abaye erinnya Yesu limu kumanya g'omutonzi w'ensi eno, kuba mpulira ebimwogerwako byabamwogerako si bya kitonde, ebimwogerwako ate bya mutonzi wa bitonde byonna, ate ne batukakasa nti ate oyo yennyini ye mwana wa Mariya. Mbalamusizaako nnyo bassebo ne bannyabo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Neesimbye bwantoogo mu maaso go olunaku lwa leero. Ndi mumalirivu nga bwe kitabangawo. Munansonyiwa Abakristaayo, maliridde n'omutima gwange gwonna okuwaayo obulamu bwange eri Allah nsiramuke. Manyi nti bangi kigenda kubakosa, naye okusinziira ku Sheeka Kiti alabika yalina ekyama. Naye nga sinakikola, nina akakwakulizo kamu kokka kenjagala baganda baffe bano batuwe mu bwino. Maliridde okugenda nange nkombe ejjinja, maliridde okutuuka ebweru neeyambule nsigale bwereere bansaleko n'enviiri n'enjala nga tebampadde biwandiiko, kubanga ebyo tebirimu mu Qur'an. Maliridde okukikola. Sheeka atugambye nti yasanze omuntu ng'agamba nti bw'okkiriza Yesu akuwa obulamu, n'agamba nti kyewuunyisa nnyo, kyamwewuunyisizza nnyo. Kati ndi wano okugamba Sheeka Kiti n'Abasiraamu abalala bonna, nsaba ontambulize vidiyo eno etuuke ku buli muntu yenna awakanya Yesu Kristo. Yesu Kristo tagaba bugabi bulamu, naye Yesu Kristo bwe bulamu, ye kennyini bwe bulamu. Nziramu okwogera, Yesu Kristo tagaba bugabi bulamu, naye Yesu Kristo yennyini bwe bulamu. Yesu ayogera ye kennyini nga yeeyogerera. Mu Yokaana essuula ye-11 olunya olwa 25, Yesu n'amugamba nti nze kuzuukira n'obulamu, nze kuzuukira n'obulamu. Owulira, nze kuzuukira n'obulamu. Yesu n'amugamba nti nze kuzuukira n'obulamu, akkiriza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu. Owulidde, nze kuzuukira n'obulamu, nga Yesu yennyini ye yeeyogerera. Mu Bayibuli mulimu ennyiriri ezitakka wansi wa 10 nga ziraga nti Yesu bwe bulamu. Mpuliriza bulungi, mu Bayibuli mulimu ennyiriri ezitakka wansi wa 10 nga ziraga nti Yesu bwe bulamu. Kati kuno kwe kusomooza kwange okugenda eri baganda baffe Abasiraamu. Bwe mumpa aya eno gye ngenda okubasaba, olwaleero maliridde. Mu myaka gyange gino nina omukyala n'abaana, bonna tugenda kuyingira mu Busiraamu. Njagalayo aya emu yokka mu Qur'an, mu bukakamu, mu buwombeefu obw'ekitalo. Mwekuŋŋaanye mwenna, ab'ekibuli, Kampala mukadde, abaawa mwenna mwekuŋŋaanye, Abasarafu, Abasunni, Abahamadiya, Al-Qaida, Al-Shababu, mwenna mwekuŋŋaanye. Mumpe aya emu. Njagalayo aya emu yokka mu Qur'an nga Allah yennyini agamba nze bulamu. Obanga Qur'an egamba nti Allah bwe bulamu mu Qur'an. Aya emu yokka nga Allah agamba nti nze bulamu, obanga Qur'an egamba nti Allah bwe bulamu. Aya egi saagala nnyingi. Bwe mumpa eyo nze nga mumaze, sirina kirala kye nninda. Sirina kirala kye nninda. Mwe mumanyi gye muntwala wonna, oba munyingiza mu ISIS, oba muntwala mu Al-Shababu nga bwe banantwala, oba muntwala mu Al-Qaida, mwe mumanyi, mwe wonna gye muntwala nze nzikiriza. Njagalayo ekiwandiiko kimu kyokka nga Yesu bw'agambye nti nze bulamu. Njagalayo aya emu nga Qur'an egamba nti Allah n'agamba nze bulamu. Eyo aya emu. Oba ng'ekiwandiiko bwe kyogera mu Yokaana wano essuula ey'okusatu olunyiriri olw'okumeka. Yokaana 3 olunyiriri olw'okumeka. Olunyiriri luno olwa 36. Akkiriza omwana Yesu alina obulamu obutaggwaawo, naye atakkiriza mwana taliraba bulamu, naye obusungu bwa Katonda okubeera ku ye. Njagalayo ekiwandiiko kirala kimu kyokka nga Qur'an egamba nti akkiriza Allah alina obulamu obutaggwaawo. Mpuliriza bulungi, alina obulamu obutaggwaawo. Kyenjagala, lwaki mutujja mu bulamu mututwale mu kufa? Lwaki mutujja mu bulamu mututwale mu kufa? Lwaki mwagala tuleke obulamu tuyingire mu kufa?
Basebo ne bannyabo, obulamu tebuli walala, obulamu buli mu Yesu Kristo. Yokaana 14:6, Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Owulira, Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Yokaana essuula eyo ey'ekumiddennya olunya olw'omukaaga. Bayibuli n'esomesa mu Yokaana 3:16, Katonda bw'ati bwe yayagala ensi n'okuwa n'awaayo omwana we yazaalibwa mu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abe n'obulamu obutaggwaawo. Bannange, Yesu tunamwogerako mpaka ddi? Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Ate mwe musiba mugamba Allah nga musaba ne mugamba ihdina siratal mustaqima, tulungamye mu kkubo eggolokofu. Temumanyi na kkubo gye liri, neera mwepanka kuba Kristaayo abayina ekkubo ery'amazima nga ye Yesu Kristo. Bannange, njagala kubategeeza nti Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Joharam Investment Limited mujje mutuwagire nga mugula poloti zaffe ezirina ebyapa n'ezitalina byapa. Tulina amataka amanene ag'okulima n'okulunda. Tukubireko ku namba yaffe eri 0702 143965 oba 0772 060 299. Emirembe